nga bw'ogenda maaso n'okubeera nga ate olaba Joero stage engeri gyekyusekyuseemu olunaku olwaleero obunene tukkirize oba tugaane eno stage nnene esinzeeko ku y'omulundi guli. Bwe weetegereza stage weeviira ddala awo n'otuukira ddala stage eri gyegenda olabira ddala ng'esingakoko ku eri ate obunene. Njagala tubaweeko ku view ya wali kiri kye twabannyonnyoddeko olunaku olw'eggulo Joero, sooka ojje tugende mu maaso tubalage view ya kinene ekigenda mu maaso side za wano. Bino vika exclusive bye twasazeewo tugende mu maaso n'okubeera ng'ate tubatuusaako. Ku mulundi guli twabagambye nti leeta M babadde bagitadde waggulu. Bwe weetegereza olwaleero nga bweri ne bwetambula stage bagikavinzeemu ku mulundi guno. I think ndoza mulaba enteekateeka nga bwe zigenda ogenda kata Joero kanakamu mulaba enteekateeka nga bwe zigenda mu maaso. Sound bamusibidde ddala eno ku stage okusobozesa agenda okubeera side za wano okubeera ng'ofuna endongo ng'ogifiiringa wansi ne waggulu. At the same time ogenda balagakoko n'eri gwagenda okubeera ewala ng'oweebuuza endongo side zeeno enaamala ne side zeeri ne bonaaba oli eri ku kisenge wasemba cricket over Elugogo gyesembera ogenda kusigala ofuna fiiru y'endongo nga yeemu. Sound bamuwanikidde ddala waggulu ate oba okuli awo n'okusinga enteekateeka nga bwe yali luli. Kyenjagala okubeera nga ndaga abantu olulala Joero ekirala jangu mbeere nga ngende maaso n'okubeera ng'ate nkibalagako leeta M gye twabadde twogerako olunaku olw'eggulo. Mujjukira bulungi ku mulundi guli leeta M yali wano wansi we tuli, yali ejja bweti nejja bweti nejja bweti nejja bweti nga kitegeeza Kamiri yali agenda kuba stage ng'agikuba left right ne center. Kati ku mulundi guno kye bakoze bakoze bukozi semi sanko leeta C mu lulimi olwangu. Ku mulundi guno bakoze leeta C whereby Kamiri agenda kuba endongo bano abali wali agenda kuba endongo abali wali asobozesezza bannamawulire wakati wano okubeera nga babategekedde view eyaabwe gye basobola okubeera nga bafuna. Then ogenda bandagirako wali waggulu ku mataala gakoze leeta M gye nabannyonnyoddeko eggulo eyabadde ku kisenge olw'okuba nti bakyasetinga bagizizza waggulu leeta M. Nabagambye M standing for mayanja. Era tusuubira okubeera nga performance y'olunaku olwaleero egenda gatta bibiri eyaluli etasobola kubeerawo show olw'embuyaga n'enkuba ate tugatteko ey'olunaku olwaleero. Kitegeeza tugenda funa performances bbiri okwongera ku mwami Robert Kagolo mwami Kagolo kyatugambye ekya stage okubeera nga ekyusekyuseeko kiri kubeera nti tunoonya kisinga nti ku mulundi guli waliwo abantu abaali bayingiddewo incident we yagwirawo stage yali walala. Olwaleero nkukakasa stage yali side zeeri gy'olengera wali black. So ku mulundi guno stage ezze side za wano. Kino kitegeeza nti gwe yajja ku mulundi guli nga ne leero obadde ojja o expecting ensonga y'emu nti stage ogenda gisanga we wagireka ku luli nedda. Ku mulundi guno babalansinze bulungi empewo wa weegenda okuyita ndooza gali Joero ge yayita amatanga ku mulundi guli tegasobodde kubeera ng'ate oba oli awo gakolebwako wano bagenda screens mutandise okubeera nga muziraba side za wali. Sound mulungi nnyo bandi weeri etegekeddwa era muwulira ndooza ka background tutandika okubeera ng'ate oba oli awo tweyagalamu mu nsonga emu oba mu nsonga ey'okubiri. Basponsors be yalina ku mulundi guli ne leero basponsors be bamu abakyayimiriddewo mu sheeno okulaba ng'eggwa. Dr. Jose Chameleone sina bingi byakubagamba wabula okuwunzika nga mbagamba nti ennaku z'omwezi ziri 24 lwe lunaku olw'enkya concert bagiyita Gwanga Mujje. Byonna byokola wali badde oba oli awo ofunzafunzaako emiryango giggulwawo ssaawa 4 ez'okumakya okeerako n'ofuna akafo ko mu maaso naye naawe atazoleetimuko ne bw'oddako emabega era ojja kusigala olaba ekiri mu maaso ku stage. Last time yali Fenon Events eyakola stage n'olwaleero still Fenon yeekoze eki yeekutte ku nsonga za event stage okossaako n'amataala. Waliwo ekirala Joero ky'abantu kye bandyagadde okumanya okujjako okubagamba video bugiwa ka like okusubscribing. Of course nkoze ne Joero temwewuunya kuba nti nyambadde bwe nti leero
ensonga eri nti enkuba era ikoze eki ekanzeemu olwaleero naye olw'obuyinza bwa Mukama nga bwe weeyoleka ku luli ne leero obuyinza bwe buto bugenze maaso n'okubeera nga bukola ki nga bweyoleka akakuba ne katereeramuko embeera neetereerera kati ndowooza mutulaba tuli mu weather ennungi ddala era tutereeredde ddala kale tugenda kwongera okufuna ebisingawo ku ebyo but as of now munzikirize nsooke mbatuuseeko bino ate nkomewo mbongere ebijja nkoze ne Joel ku kamera kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku Mukutu Viki Exclusive yonna gy'ogenze maaso n'okubeera nga ate osinzidde okutulabira olunaku olwaleero mubadde muyina eŋŋombe egamba nti kegwake keetonye nyimiridde ku ttaka lya Lugogo Cricket Oval olunaku olwaleero siriiwo nzeka of course ndiwo ne bannamawulire bannange n'abantu ab'enjawulo ndi n'omu ku bali mu makkati g'ensonga zino eza konsati ya Gwanga Mujje okulaba nga ate eyimirirawo anko abantu beeyanjulireko kaakolumu nsanyusa okubalaba n'obasinkana abalabi baffe bampita Stuart Kagoro Media and Communications Coordinator Jose Chameleon. Yes, mu mbeera eno oliwo ng'ani omukulu? Ndiwo nga PR wa Jose Chameleon era coordinating media ne communications za Jose Chameleon. Omuntu ali ewaka atudde PR nga takitegeera soko kimutemeretemeremu. Yenze watali nze yandi mukiikiridde nze yandi mwogeredde. Yego gwe tulaba ku social media abeerako. Yes sir. Enteekateeka ziyimiridde zitya olunaku nga wabula bubuzi ssaawa? Tuli beetegefu era nga bwe mulaba embeera eri Elugogo stage eri up bajerekitinze eri redde final touches ezibulayo ku muyimbi ali redde physically mentally health wise abeesunze mwenna 100% doctor 100% agenda kukuba abantu endongo nga bwazaakola emyaka gyonna Dr. Jose Chameleon taliko kubuusabuusa ku kyokuyimba n'okuperforminga nanti tuyinza okugamba kiri ekyagwawo nti kiyinza okuba kirina engeri kyamunyigamu ng'omuntu naye ekirungi munaye ekya Jose Chameleon okwawukana ate ku balala abasinga nti asituka mangu era yasitukirawo era abeesungidde ddala abalinze Elugogo olunaku lw'enkya abantu babadde beeraliikiridde nti enkubako ezzemu n'ekangamu n'olwaleero etonyeemu ebyonoona yali catastrophe era kijja lumu nga bw'owulira nti Ukraine era tekibaawo nti nenkeera neruli just yali unfortunate incident yali ya lumu tetugisuubira kuddamu ate n'esho ezijje zibeerawo era enkuba ezze etonnya kya bulijjo not an anomalous. Stage ekyuse etya ku y'omulundi guli twagala otunnyonnyolemu awo? Omulabe yali azze luli twagala atafuna experience endala waliwo abaali bayingidde yadde sho teyaliiyo so bwe bumu ku babuyita batya obuli mu sheeno tetwagala atojje ng'osuubira kyewalaba luli so nengera tewali njawulo stage gye bazimbye nnene n'okusinga kweri ya mulembe bulungi ne space y'abantu yonna weeri so stage tekyandibadde kikulu nnyo eyimiridde ya disposition ekyuse naye era sho gyeri tugambiddwa nti omukulu abaddeko wano era enkuba olugiragidde esirike tezze eyo bya Katonda Katonda yamanyi naye ng'enkuba keetonye keyake Gwanga Mujje. Toli musajja mwogezi nnyo newankubadde olina gw'oyogerera tulaba enteekateeka ezimu tezinnaba kuggyibwako ngalo atusuubire we bunaazibira olwaleero zinaabanga zonna ziwedde nkakasa omulabi ali ewaka nti woonaatuukira okujja ku Gwanga Mujje buli kimu kijja kuba butereevu nnyo nga bwe kirina okuba tubategekedde bulungi nnyo mujje munyumirwe omuyimbi wammwe Jose Chameleon. Emiryango ginaggulwawo ku mmeka enkyakozi luli abantu baakeera abaali beesunze endongo y'olwo munaye Jose Chameleon omumanyi nga mwenna bwe mumanyi ssaawa 2 abantu baba baagala kumwesunga bamwesunze dda baagala kulaba Chameleon twaggulawo luli ssaawa 4 tetujja kukyusaamu emiryango gya kuggulwa ssaawa 4 kale obubaka bwe obusembayo eri abo abali ewala bakole batya okutuuka ku konsati? Gwanga Mujje Jose Chameleon
nga 24 lwe lw'enkya olwokutaano Elugogo Cricket Oval. Emiryango giggulwawo ssaawa 4 ez'okumakya. Atannafuna tiketi osobola gifuna ku Total Shell wonna wonna outlet oba ne ku mulyango wennyini. Kale si musajja mwogezi newankubadde